ku Next Edition TV weewawo nkwebazizaako yonna gy'oli gyogera maaso n'okubanga otulengerera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyokola kye kisinga okubeera eky'amaanyi. Nze Frank Asirye muzzukulu wa Kyaddondo nate olunaku olwaleero nina omukyala gwe nkyaziza wano akawungeza k'olunaku olwaleero era nga tugenda batunyumya ku nsonga za njawulo wabula nga si za ssanyu si za mirembe si za nduulu wabula enduulu bwe kibaamu enduulu ya nnaku. Mukadde wange oli otya? Ndi ssebo. Oli bulungi? Siri bulungi, ndi mulwadde bankuba. Buzibu ki? Nawaaba omusango gwange ku poliisi ntowaaba nga tulina maama. Twafiirwa muganda waffe omusika kati bwafa ne tukwata ekkubo ne tugenda wa mu kyalo okuziika. Kati waliyo omukodomi waffe bamuyita Paulo Bulobe naye najja nga ffe tugenze tuleseewo mukulu waffe naye nga enkeera bagenda kwepakira bakole ki bajje ffe twagenda lweggulo ne tusulayo bo bajja ku makya. Kati najja n'abaana be n'abalagira bagende bamenye keesi babbemu endagaano ezo bbiri ez'ettaka mu kyalo Kibanja wano Wabigalo poloti. Wabigalo wa Kibuli? Wabigalo wano Ekibuli Central Zone. Bw'ova ku monitor otuukawo. Era waliyo stage gye bayita stage ya Sali. Kati fwe twali mu kyalo nitumala tusibagenze okusimentaana ku makya. Bwe baamala okusimentaana ku makya bozi waliyo omwami yali asimye n'akoowa ne yeebaka. Kati ye yali ali awo n'alaba ki ono Paulo Bulobe ne Wire Nyote ne Jofure Masolo ne Mirena Bukwasi nga bajja n'endagaano nga bazikwasa taata we nga bagamba taata ono afudde abaddewo olugezigezi nnyo kati mana abasigaddewo bano tebajja kutusobola taata endagaano ziizino kataata waabwe n'abagamba oti omukozi bulungi endagaano ezo mukoze bulungi ne muzibba kaakati ettaka lino lye baziikamu omufu lino ndibagabidde mwe baana balenzi aba babiri. Kaakati ennyumba y'omu Kampala Wabigalo mungabidde omuwala. Ng'anyazigaba. Ng'oyo mukodomi waffe azigaba. Aze n'abaana be ng'abbye endagaano ng'aze agabira baana be. Mukodomi wo atya? Yatwala muganda wange anzira. Yatwala muganda wakuddako. Muganda wakuddako yafa bwa? Yafa dda yafa mu. Kati mukodomi wo kugamba abaana? Nze ampita mulamu. Okay. Maama wange amuyita Mukoowi. Yes. Neyeko baana n'abaana ba muganda wo? Neyeko baana n'abaana be. N'abaana be? Ne beeko baana nabo ne babba endagaano zaffe. Babba ly'okubuko. Babba ettaka ly'okubuko. Kati mukadde amanya gwange? Amanya nze ndi Florence Nasimeyo. Olina emyaka emmeka? N'emyaka 69. Ebbanga lyonna obadde owangaalirawo? Ebbanga lyonna mbadde mpangaalira Wabigalo. Wabigalo ku ttaka ku nnyumba? Wenyini awo. Yaani eyo? Ennyumba taata wange ne mama wange be baagigula. Wafumbirwa gwe wazaala kikiri kitya? Nafumbirwa ne nzaalayo abaana 5 ne bafaako 2 ne basigalawo 3. Abaana abo eri gye wali wafumbirwa? Nze nafumbirwa omusajja yali mu TZ. Kati teyantwala waabwe ebyembi Mukama yamuwumuza n'awumula n'afa. N'afa. Kakati n'okomawo? Nenkomawo waka. Ewaffe era yampa sente nnyingi nnyo. Yampa sente 15 ne sente ze baawaayo ne bagulayo ente 5 ne ziba 2 ne banampasa n'embuzi 30 n'endiga 40. Awo ennyini mu nnyumba bw'obadde ogenda? Awo. Kati ennyumba eyo saawa zino ojja otya okugivaamu? Ennyumba eno okujja ogivaamu bwe tuwaaba omusango ku poliisi tibatubbye endagaano twasookera wa Kisugu. Bwe tutuuka e Kisugu twali twakatuuka tumalayo dakika 2, 3, 4 omwana oli yabbye endagaano ne taata we najja neŋŋamba wa poliisi otyo mbadde mpa ono omwana gwe tubadde tuze kuwaabira ne maama nga tuli ne maama mukwate omujjeko endagaano zaffe. Maama wakuzaala? Maama wange anzaala era naye baamugoba n'amawulire gali wano baatukuba ku mawulire nga batugoba. Maama wo akyali mulamu? Naye abaana baamukuba n'afa.
bayingiranga mu nyumba ne bamukuba katukuba ofe tulekere nyumba abantu nga babagamba oyo omukadde bw'anaafa enyumba nga mugitwala n'ekibanja muba mututte kati mama wange bamukuba n'alwala nemutwalangako mu ddwaliro naye nga batugobye nesabako nemudwalira ekitanda neŋŋamba dokita eri nemulagala amawulire neŋŋamba eri batugoba byebiti nemunyonnyola nga bwe biri n'agamba kati mubeerengeko awo naye nga mbeera awo sente ez'okulya tewali neewola bwewozi kati okuva awo bapoliisi be batugoba mu ddwaliro mu ddwaliro bwo mbuuse bubuusi kati okuva wakaawo bapoliisi be batugoba ne batugamba Paulo Bulobe atulaba ku Next Edition TV songa za mukadde ono mpanvu kyannaku tituwangalira mu ggwanga eritakyaliko muvubuka etakyaliko mukadde etakyaliko maama wadde taata mukadde anyumya olutabaalo lwayitamu n'okutuusa olunaku olwaleero ng'ebintu bye oba ebintu by'abakadde be nga naye bw'omulaba nti agonze bibatwaliddwako abibatutteko ye muko eyawasa muganda we kyokka ne wetuukidde olunaku olwaleero mukadde naye awo okusula awammanta wawammante mukadde wange tujja kwekaka mpola mpola twogere ekinaaba kisobose kati mwana bw'ajja nemugamba wa polisi mujjeko endagaano owa polisi omwana n'agamba ddala butuufu endagaano nzirina ziri wano mwana nakkiriza ku polisi kwenyini nti ndina endagaano kati owa polisi nemugamba mujjeko ezo endagaano owa polisi yaŋŋamba nti ebyamwe ebizibu tebisoboka na katubasindike ekabalagala n'atusindika ekabalagala ne tutuuka ekabalagala empapula ezo ezimu empapula ezisinga nzireseeyo waka nyingi ziri mawofiisi mangi ono yali maama ono maama yona ali wakati muganda wange ono ali eyo mu nnyumba gye bakubiramu nzuuno gwe bakuba n'ebiso bafumite Lawrence ndowooza ojja tutulagako ku mpapula zino abantu bagende mu maaso n'okuba nga balaba ku nsonga za mukadde ono olwaleero mukadde wange ennyumba tokyagirimu sikyagisulamu baali bangobye okumalamu ebbanga myezi 6 kati bwe twatuuka ku kabalagala ne batusingiza omusango ne musango okutusinze gubasinze butya gutusinze ennyumba si yaffe ya Paulo Bulobe mukoowo mulamu wange nga bagimuwadde nga mukimanyidde dda nti ennyumba ya kika kya abantu baali baze bajulizi bangi ku kyalo kimanyiddwa bamanyi bulungi era bona bwe tugenda nabo bagamba waayo omuleese ono ate bamukubire wano era kati ne tudduka ne tugenda wa nengenda weero sinankolera olupapula nengenda wa RDC bwe ntuuka wa RDC n'agamba ngenda kuyamba RDC baali bamuyita Moses Mugweri nga waawa wa Makindi wano kati olwatuukayo omusajja RDC yamala nnaku 4 najja bwe yajja mulimu bakalabalaba nga bagamba mulowooza banaabakolerako badduka bajja bamulowooza banaabakolerako fe tulabye RDC bamukuumidde eri bamuwadde miliyoni 1 mbozi nve tetumanyi nti bapoliisi babatumye batunze n'edduuka ly'omufu yalina n'edduuka omufu yali ali mu dduuka muganda wange kati RDC bwajja bwe yatuuka waliyo omwami bamuyita nasaawa eno gyali era nemukuwa enamba y'omukubirako ezimu wali ajja kugamba bali baana babbi ne taata waabwe n'agamba RDC bwe yatuukira ku maama musimu kadde atasobola kwezibera ali myaka 93 atudde wali ali mu kukaaba kati bwatuuka yatuukira ku mukadde n'amugamba gwe mukadde gwe wagula wano mwaka ki wajja wano mwaka ki mwafuna mutya sente ezagula wano RDC nga amugamba bafuna batya sente ezagula awo
mama nga tasobola kwogera kati abantu ne bamugamba yiyi kati gwotuukidde ku mukadde tuukira ku muwala we Naalongo Nasimyu yaja bintu yabisobola bulungi oli omukadde tasobola kati ndutuula kati sali n'agamba RDC nga tetunaba kuwoza wano omusango guno bintu bino tutandika kubituulamu gamba abaana abo ne taata waabwe basitule endagaano baziteeke wano ku meeza twogere ku bintu bino ng'endagaano ziri wano ku meeza RDC yagaana mukadde wange olwaleero chairman ensonga zino azimanyiko ekitundu chairman eyasooka yali Onyango oyo naye era yabuzaabuza yabivaamu kati saawa eno chairman aliyo Kyamuhooho kati ye ebintu abimanyi bulungi naye kati yeefuulira ffe ali ku saidi y'abaana kubanga ne omwaka guli oguwedde abadde atunda agoba ne baleeta n'enamba eri wano njabawa nga atunda chairman yatunda yaleeta abaguzi buli ssaawa natugenda ku kyalo bajja kubagamba era omuntu atuyamba Katonda namutuyamba n'atugwako bw'ati ne tumutwalayo mu kyalo bino byenjogera bajja kumubuulira kati chairman atunda ali ku saidi y'abaana bagamba be bamala okutunda bagenda kumuwa miliyoni 10 era chairman oyo betwali awo nenzurukirawa mu City Center bwengenda mu City Center nabo ne bajja Justice Center Justice Center nabo ne bajja bwe bajja chairman n'akweka abaana n'agamba abaana wali bagenze embale balala Tororo ate wa Tororo tebagendangayo taata waabwe kati yasenguka aliwa n'entebe n'akweka abaana bwe yakweka abaana bwe bagenda ne tuvaayo nga leero olwenyine olwo chairman yakwekera abaana bakwatira ennyondo bankubbe banzite abantu ne bagamba dduka oveewo bajja kutta kati n'engenda kati nali ntuuse wengenze okwekweka eyo mu Kiteezi ne bankubira essimu ne bagamba gw'oli eno muganda we gw'olese mu nnyumba bamukutte wuyo chairman twazaalibwa baana 8 muliwo bameka kati twasigaddewo 2 omwali yali mu nnyumba naye mukyala ali mu nnyumba naye mukyala ye mukulu waffe gwe bakuba bagenda lusinga ali mu kinabiro ne bamugjamu bukunya ne bakulula ne bamusuula eno mu mwala ne bakuba kati ekiteezo osula wani ekiteesi munange wensanga mu ngeri wenasaba nyumyako n'abantu omulala nangamba leero jangu ebakeke ewange mukadde nkuweeko neeko kamere wayinayo omukwano gwo wagenderayo oyo omukwano gwange gwe nagenderayo twakolango naye edda mu owino kati saawa eno yasenguka yagenda eyo simanyi bayitayo bati yo saidi ze Masaka eyo yagenda kati ono abadde muwalawe nengenda gye naddukidde ate okusulayo anti kati bwe nagenda wagundi ono badde bangobye mu myezi 6 nga sisulamu mu nyumba myaka 6 kati nensanga omukazi nali ngenze ku Bukedde ngende fayiro ku mmeeza egende enoonyerezeeko kati nenzangayo omukyala n'aŋŋamba gwe totawaana kwate kuba ogende wa Lukyamuzi bagenda kuyamba nga nange sinayita buyisi paka wa Lukyamuzi Brigadier kati nentuukayo bwe ntuuka nasangawo omulenzi bamuyita Ronald nemunnyonnyola nambandikira akabaluwa akapapula n'akama nagamba genda owandika ensonga yokole ki ozireete ngenda mpandika nenzireeta bwe nazireeta n'agamba genda onkubirako olwokuna nemukubirako olwokuna n'agamba ku lw'omukaaga tambula ogende nkusangewa ku poliisi ekabalagala nkole ki tulabe nze nali manyi agenda kukwata bapoliisi tugende nabo bakwate abaana kyeyakola yanteeka ku boda ne tugenda bwe twaduuka abakazi ne bamugamba gwe musajja gw'oleese ono bagenda kumuyiribya bagenda kumukuba omuleese ate bamuyibye luli baali bagenda mufumita bisoote lwaki omuleese n'agamba nedda tebajja mumukwatako kati ne tugenda watusanga muka chairman ali wabweru oyo Ronald namubuuza chairman aliwa nagamba musajja wange taliwo nasimeje agenze namugamba mpaayo enamba yesimu nagamba sijirina nze nemugamba enamba nzirina nagamba tugende ku nyumba bwe twagenda bwe tukwetoloola ennyumba emabega
nga mukacha imani yakubidde abaana esimu badduse era balaba ku muntu ajja badduka buddusi tebabeera mu nyumba. Mukadde wange emboozi yo mpanvu muko tugenda gireetera mu butundu era tugenda kusobola okuba nga tugirondoola mpaka wenneggwera. Olwaleero oyagala buyambi? Leero ndi kwagala buyambi bagende bakwata abaana abo babakwata abaana abo banoonye endagaano baleete endagaano zange kubanga endagaano bazireeta ku poliisi era nazirabako. Endagaano okumanyi nti bazirina endagaano gwe zoweetaaga ze neetaaga. Ate ekyokubiri babagobe ku nyumba yange babagobe ku nyumba bagende. Ekyokusatu tubafunaana omusango lwaki batunda edduuka ly'omufu ne balisanyawo nga tennakwabya lumbe. Director CID wagendayo? Nagendayo ono kitono bwe nagendayo bwe bampandikira ngendeyo bwe natuukawo bapoliisi bawansi bw'otuuka basooka ne bakubuuza ozengaani ani akutumye n'oba waakapapula ne basooka wasookerawa ne wa DPC wagendayo Kabalagala. Zino zonna bbaluwa abatulaba eno yava ewa Brigadier General Chamze Moses yeno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gw'omukaaga buli wagendayo. Zono zonna bbaluwa ogoba ku nsonga zo. Osinga ndese nemalayo zono Ronald. Kati za Ronald zitya? Za Ronald anti bwe yantwala. Kati tuuka emanju abaana badduse. Kati nakubirani nakubira Chaimani. Bwakubira Chaimani Chaimani najja. Chaimani yena akubira abaana ne bajja gye bagenze okwekweka ne bakomawo. Kati Ronald n'ababuuzabuuzaako bwe yali ababuuza mpulira emanju ababuuza nengendayo. Ndabe ekikibi kyayogera Ronald yango banagamba goddeyo eri mukadde sinaba kuyita. Kati ne babeereyo kumala saawa 2 namba. Kati nze ndiawo nga bankubira esimu bali weerosi nga mpita ngagamba mukadde jangu nga ngendayo nga ngamba nze ngenda kulekawo sigalawo nkuziza mu nyumba yo ne mugamba weebale nabagamba omukadde ono omuziza mu nyumba temumukwatako mumuleke. Kati nze nemubuuza kati onziza mu nyumba baluwa onkoledde baluwa ensigaza wano yeeriwa nti gwege nze oline namba zange nkubira bukubiza isimu baba kukwatako. Kati bwe bali bankuba mukubira esimu nti baba no bankuba nti beerawo bakukube oyo Ronald yagamba beerawo bakukube. Ronald wa Brigadier Luchamuzi nti beerawo bakukube nti oba si kyekyo dukogende ku poliisi ate ku poliisi wengenda tebatuyamba. Kati nze kwava olwo nenkola ki? Enamba ogimanyi mu mutwe? Enamba yange eri kuno kubanga twandigabye ku namba y'essimu abandyetaaze okubaako bwe batandika okuyamba oba okulondoola ku nsonga zo ne batandikiraawo. Tuli ku Next Edition TV gwatugoberera. Ensonga ze tulimu za mukadde ono yeeriwa? Gino eri 0757 39 13 0757 737 3 yesembayo 0757 13 kanjikube tugenda ku screen awo tugenda giteekayo ku screen awo oba ogende mu maaso n'okubanga okiraba. Mukadde bakuyitana ogambye? Peter Florence Nasime. Ettaka ly'olondoola lyawa? Lya Wabigalo poloti. Eriko ennyumba y'amaka. Eriko n'abapangisa tusuulako ne tuteekako obuzigo bwe twali tuteeseko emizigo gye tujjamu egiyamba maama emmere okulya. Naye nga n'amatanda bakujja sente twali tuzitwalanga mu kyalo ne bafunamu sukaali nabo ne bafuna byakweyambisa waka. Engafa tetuzirya. Kale tugenda kusukawo nakawungezako nnako olwaliro yonna gy'ofunidde emboozi eno nkusaba tuyambe yenna n'abasobodde okulaba mukadde. Tugenda mukomyawoko gwe wenna alina ekibuuzo kyagala okwongera okuba nga obuuza ku mukadde waffe ono ogenda kwongera okuba nga okibuuza. Oluvannyuma bwe naba mukomezaawoko wano agende mu maaso n'okuba nga ayanukula ku bibuuzo ebyo. Bw'agala omusanga oba okubaako ky'oyamba oba okubaako bw'omutuukirira oba okwongera okulondoola ku nsonga zino ye nnamba eyo gy'olaba ku screen. Kirabira Lawrence mbadde naye ku kamera. Bajeta Sekanyira Extra the Undercover ku mukoto gwaffe ogwa Next Edition TV. A very good morning, good afternoon and good morning.